Nze Father Kasule Mbaga Tuzinde Thomas Beckett nga nze Managing Director Radio Centenary nga nyamba ku musumba w'essaza Masaka okulaba nti radio eno etambula. Abantu bangi boli abayinza okuba n'ebibuuzo ng'Abakatoliki bagamba ye Father waffe kiki ekimututta ate mu bintu ebifaana bwe biti ti Father alina mukoola ate press conference agenda muzaaki naye nga bwe ngambye nti nyamba ku musumba w'essaza Masaka okutambuza radio eno yaffe ya Eklezia Katolika essaza Masaka ekola omulimo ogw'obutume ddala okuyigiriza ekigambo kya Katonda nga tusinziira ku radio eno naye ate era eyina okuyamba abantu okwewumuzaamu. Radio eno erina okukulaakulanya abantu. Radio eno ate tulina okugipromotinga ddala mubawuliriza bongere okugimanya. Tukola bingi ebyenjawulo nga radio station naddala kubidda ku bulamu bw'omwoyo bw'Abakristu, kubidda ku kuwumuzaamuko ku bantu ku b'ennyimba ez'enjawulo ez'ensi kasaziba nga tezeesitaza, era tutambula mu bifo eby'enjawulo ne tusinkana kubawuliriza ne batubuulira biki radio bye bakoledde. Tutandise okuggulawo fans clubs mu bifo eby'enjawulo eza radio yaffe ey'essaza Masaka. Awo nno gwe andaba oba awuliriza totya nti lwaki Father ali mu bino. Nyambako okulaba nti radio twongera okukola ki okugipromotinga yongere okubukalira ddala mu bantu. Mu kuyambako nange sirina kubeera mu ofiisi yokka naye nina okutambula naki tugeze n'omutegesi w'ekivulu gwe nalonda Sengonzi event Sengonzi Ben, nina okutambula ne ba staff, nina okutambula n'abawuliriza aye nina n'okuwuliriza nga nzijja mu feedback kiki kye bagamba tufa okulaba nti tusengejja ne tukola ate ekyo oba oliawo kye baagala singa kiba nga tekivvoola Bukatoliki. Awo nno yensonga lwaki tukoze ne press conference kwongera kukakasa okukakasa gwe amaze ebbanga ng'owuliriza nti tulina ekivvulu okukakasa nti ekivvulu gye kiri nga 11 omwezi ogw'omunaana omwaka 2024 kwongera kakasa nti ekivvulu ekyo gye kiri nga kiri ku Tropikin Hotel wane Masaka. Tutandika n'ekitambiro kya misa ku ssaawa 3 ez'okumakya. Twesabire twewonge mu mikono gy'Omukama nga tumusaba omukisa radio yongere okukola ky'okutumbulwa ate egende mu maaso n'okuweereza abantu ba Katonda yonna gy'etuuka. Tutandika na misa. Ogedde ku talent search eyimu ku bintu bye tuzze kutulanga nti empaka ze twazitandika dda nga bangi bajja ne beewandiisa eri mu studio ku radio station weeri ne bajja baali bangi nga 50 batandika okubbinkana era mwayitamu 10 abagenda okwongera okubbinkana wano nga 11 omwezi guno ogujja gwe tulimo ogw'omunaana ate tuggyeko 5 abaki abawanguzi. Era omutegesi ayogedde ku empaka z'aba DJ nabo beewandiisizza bagenda okubbinkana tulabe DJ akola ki asinga. Boogedde kutwongera okutumbula ebitone eby'abayimbi ab'enjawulo beewandiisizza nabo bangi bagenda okubeera mu kivvulu kino okulaba nti nabo batulaga ku kiki kye bakola ki kye bayina batuwemu kapera. Ebyo byonna gwe omulabi n'omuwuliriza byonna birindirire era weeteeketeeke ojje ku Sande weegatte naffe nga tujaguza emyaka 6 bukya radio eno etandikibwawo. Radio twebaza Omukama nti Mukama atuusiza ku bingi ebirungi. Omwaka guno ne tusobola okulaba nti tufuna omulongooti gwaffe. Si maanyi gange nga Father Kasule, si maanyi g'abakozi ba Radio Centenary, ne maanyi ga ffenna. Together we can. Ti Bishop ng'atukulembeddemu ng'ali wamu n'abasaasedooti ng'ali wamu ne bannaddiini n'Abakristo b'essaza Masaka n'abantu Bakatonda bonna twasobodde okulaba nti tuzimba omulongooti ne bannaffe abalala b'omutima omulungi okuva emitala w'amayanja ne batukwatizaako ne tuzimba omulongooti. Okulaba nga twatuumye ekivvulu kino
ekijjo bimulongooti. Kiro ekyo mwaka ogwedde kyali ekijjo bisumulula. Kino ekijjo bimulongooti kya Sena Radio. Okwongera okujjayo ensonga ey'omulongooti gwaffe gwe twatandika okweyambisa mu Maachi omwaka guno, nga twagala okugutongoza mu butongole nga 11 omwaka guno mu mwezi guno ogw'Omunaana ku Sande eno ku lunaku lw'ekivvulu tugenda okugutongoza. Awo nno gwali egyo nga batumanyi nti Radio Sena erina omulongooti, kati erina omulongooti gwayo, era kino kyagiyambye n'okwongeza ku coverage yayo nti kati etuuka wala we yali erimu okusaala nga sigino zibuukabuuka, kati wonna ekola ki? Wonna etuuka. Wabata nawe kwongera kugitega gitege 88 ogitege, ate weewulire programs ez'enjawulo ez'eddiini, ez'obulamu obwa bulijjo, obulamu obw'ensi, eziwumuza, ezikulaakulanya, ate n'ebyafaayo eby'enjawulo byonna weeyunira Radio Centenary. Awo nno mu bitonotono bye nnyinza okukoonako nenyongera kukoowoola gwe omuwuliriza, gwe omulabi, jangu otwegatteko nga tujaguza emyaka 6 egya Radio Centenary. Jangu twegatteko mu kivvulu okuyingira omutwalo gumu ng'omutegesi bakyogeddeko. Oli ayinza okuba nga agamba nti njagala VIP mitwalo 2. Oli ayinza okugamba nti ngenda kugira tebo akakadde. Mwenna mujje, buli omu waakola kiwaagwa, wayagala okwegazaanyiza, jangu weegazaanye, gwamma weewumuzeemu, onyumirwe ate obulamu. Radio eno gy'okulembera Kerusia. Yes, sir. Eweereza muwuliriza mu Kristo yekka oba? Neyanza nnyo munnamuwulira ekibuuzo ekyo. Radio teweereza mu Kristo yekka. Bwe nzira mu programming yaffe tulina mu programs ezaffe tugeze misa. Obudde buno ssaawa ziri 10 misa yatandise. Omukristo manyi ye gy'abeerayo ng'agirindiridde. Tulinako programs ez'eddiini endala. Nate kuliko ne program tugeze nga seeyeeya ekolebwa mukyala Naava. Tulinako program ez'ebyemizannyo, sports commentaries n'okweza empiira, tugeze premier budde nga butuuse tugiweereza. Tulinako programs eza music ow'ensi, program nga kulikayo. Tulinako program tugeze olukedde ku Maliri, program esookera ddala ku makya nga mubaamu ebyenjawulo ebikondebwako ebyobulamu obw'ensi. Tubaamu ne programs eza gospel tugeze nga kyekiriwo bifudde mu kisaawe ky'abayimbi. Awo nno omusiraamu, omulokole, omukristaayo, ow'enzikiriza endala yonna yonna tumukoowoola yongera okuwuliza ki? Radio Centenary, kubanga eyina byonna, eyina ebirungo byonna ebyaki ebiri buli muntu byakola ki? Byayinza okwagala. Njagala okwebaza okusookera ddala omukulu Ben Ssengonzi gwe twasaba atuyambeko mu kuteekateeka ki ekivvulu kino, n'akkiriza era omulimu gwakoze eki agukoze. Byonna byakoze era ebikyagenda mu maaso n'okukolebwa. Twebaza drives, posters, abayimbi yonna gyakoze eki twasobola okubuukinga, twagala okumwebaza. Twebaza bonna abasobodde okuvujjirira ekivvulu kino, ba sponsors baffe ab'enjawulo nga bangi, besijja kumenya 1-2 naye bangi baweranga 30. Njagala kubeebaza bonna abaladdemu ssente okulaba nti ekivvulu kino kikola kiteekebwateekebwa bulungi akigenda mu maaso. Njagala kubeebaza era neebaza n'omuwuliriza, kubanga nati naye mukulu nnyo. Bangi abatambuza amawulire okuva ku omu okutuuka ku mulala okumanyisa nti waliyo ekivvulu kya Sena Radio nga 11 omwezi ogw'Omunaana. Bonna njagala okukola ki? Njagala okubeebaza. Omuwuliriza wa Centenary abeera ku 88 mukka oba asobola n'okuwuliza radio eno ng'ayita ku mikutu emirala? Neyanza mu budde buno okusookera ddala okutufuna ng'oyagala okugiwuliriza, otega radio yo ku mukutu 88.1 famma n'ofuna radio eno. Naye mubaamu tugeze owagamba nti coverage yaffe okusingira ddala etunudde Greater Masaka. Dho tusukkawo ne tugendako nga Mugomba, Butambala, Buwama, Isinjiro ne walala yonna tusukkawo. Waliwo ayinza okuba nga ate ye ali mu bifo ebisusse mu bifo ebyo, tugeze ali Kampala, ali mu Amerika, ali Gulu, naye nga yeegomba okuwuliza Radio Centenary. Oyo asobola tufuna okusookera ddala
online nti olina aka process koyitamu kamangu nti ogenda mu Play Store no downloading ka app aka Radio Box no genda mu search gundi noteekamu Sena Radio osobola ogikola ki no playing okuba osobola ki oba ogifuna Radio Centenary osobola tufuna ku mikutu emigatta bantu nga ku TikTok gye tuli ku Facebook tuli ku YouTube tuli ku Instagram tulina website yaffe ekibanyi kya website senaradio.com gye tuli osobola tufuna ndowooza iwamu gy'osobola tukola ki otufunira ku mikutu egy'enjawulo at least noyongera okukola ki okumanya ebigga ebifaayo n'ebigenda mu maaso ku bulamu Radio Centenary.